Tukolere wamu. Sentebe simulaba. Solomon swear in the name of the Almighty God. Solomon affirmed that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Solomon, swear in the name of the Almighty God. Solomon affirmed that I shall faithful and bear true a Constitution of Uganda. So help me God. Directed Councillor Namawujolo Parish. Solomon akiikirira omuluka gw'Namubiru ate omubaka wa Parliament yaddako bida 3 mu Mukono North Constituency. Olunaku olwaleero tugenda kuba ebirayiro byaffe nga Namasabu County. Naye kyekiddako nga bino biwedde twagala kuweereza Abannayuganda naddala abantu ba Mukono North, abantu ba Nannama. Tugenda kubeera ddoboozi eryawamu era njagala kubagumya mwenna abatulaba olwaleero. Mwatulonze wano okujja Ennama si kulwana ntalo. Njagala kusaba Baganda bange ffenna abali mu opposition tutegere politics wakola ki watambula kubanga bannaffe badde batugamba mwabayiseemu mufe okulaba nga mulwanyisa abo abakoze eki abatali beenaaleemu ayimini abeenaaleemu. So njagala kusaba Baganda bange teri yatusindise Ennama kujja kulwana ntalo era tutugenda kulwana ntalo. Politics bwe twagala okulembeza olwaleero wankulaakulana tukoye entalo. Entalo zibaddewo nnyingi naye otunira bazibaddemu bonna basi bamalidde wansi ku ttaka. So twagala kusaba Bannayuganda mwenna abantu ba Mukono North muluteekemu obwesige. Bwe tuba tumazeeko emyaka 5 tutandise emyaka 5 tugenda kubawa service esinga. Njagala bakakasa ekintu kimu yadde abasinga obungi olwaliro b'NRM chairman w'NRM tugenda kukolagana naye tetugenda kumuboola nga bannaffe abasinga badde batugamba. Olwaliro njagala kubategeeza nti twetegerera tukoye politics ow'entalo era onooba oyagala enkulaakulana kugonda osobola okufuna ekyo. Tubale ne chairman nga w'NRM Amisa 2
olwaleero tulina chairman Dickson naye weenalemba kale lwaki ate olwaleero twatufunye chairman Dickson ate mutugamba temukwatagana naye so njagala kakasa abantu b'Ennama ife tugenda kukwatagana ffenna kuba kati tufuuse kanso luli tubadde mu party naye kati eno tufuuse kanso era kyonna ekinaavaayo ffe tuli beetegefu kubanga tugenda kati kulonda ekifo ky'obwa speaker naye ekifo kyetugenda okulonda olwaleero tetuli abantu bataano ab'opposition kati otusobola okujjayo obuwanguzi nga bali bangi nga te ffe tuli baki tuli batono so njagala kubakubya abantu b'Ennama kyonna ekijja ffe bakulembeze ate awulira nga toli mu mativu njagala kusaba mutima mulungi buma emyaka 5 si mingi naawe awulira ng'otubusabusa linda emyaka gyaffe 5 giggweko ojje naawe ogezeeko kubanza ekyomukisa omulungi nze kati ntunuulira entebe ennene eya Parliament 230